Ebyo nno bwe bibadde oba bwe bikyali mu ggwanga lya Afghanistan tukujjeyo katukume wano ku butaka mu ggwanga lya Uganda era tuli mu kibuga ekikulu Kampala. Kakati no waliwo abasuubuzi abakolera okumpi n'omwala gwe Nakivubo abakedde okwesuulamu jjulume bwe batyo ne bagala ekifo kino nga bagamba tebagenda kukkiriza mmotoka n'emu kutuuka mu kifo kino era nga bategeezezza nti KCCA esusse okubagobaganya so nga baba bulungi olukusa okukolera mu kifo kino. Batuuzizza olukiiko batuuzizza akafubo akatakiriziddwamu bamawulire era bwe biti bwe bitambudde. Wabukeredde ng'ogubinja gw'abavubuka tegukyakkiriza mmotoka zingira mu kibangirizo owali okumpi n'omwala gwe Nakivubo okulira n'ekizimbe ky'omusuubuzi Kimba Freeman. Bano obwedde emiryango bajjukuma butiribiri nga bagamba nti basaba olukusa olw'okolera mu kifo kino okuva era ekitongole ekidukanya ekibuga Kampala ekya KCCA wabula nga buli lwe bajjawo ate bagobaganyizibwa. Poliisi n'ekitongole ekidukanya ekibuga Kampala ekya KCCA kituuse mu kifo kino okulaba nate butya ogubadde kwe kwevumba akafubo omutakkiriziddwa bannamawulire wabula nga bassentebe b'ebyalo bino nga bakulembeddwamu Omara Samuel bagamba nti abagagga baagala kunyigiriza abatuuze baabwe. Bakikwasira abavubuka kyobalaba ku makya kuno bakedde kusiba geeti naye bafunye resistance y'amaanyi wakati wa abantu abali bali wano n'abasuubuzi nga nenga musawo yonna tusuubira kubanga wajja kubaayo enteesaganya. Ne bano abagagga bo bakwataliza avu zino ne bazifuula ezaabwe ate ne banyigiriza abantu katugoye na kizimbe ngono Freeman kizimbe kike. Bano bategeezezza nti abagagga baagala kweza ttaka litali lyabwe kyokka nga omukungu Freeman Kimba bina byegaanye. Tufunye abantu abazze mu kifo kyaffe wano ekyokupaaka empya ne baggala geeti bbiri ez'okuludda luno olw'omuwala ku kizimbe ekya wholesale naye abantu bano tubadde tetubamanyiiko naye mu kiseera kino nva kufunamu meeting n'abakulu abamu okuva mu KCCA nga bakulembeddwa kansala omu ne bantegeeza nti ekibinja ekyatulumbye ky'abavubuka abatalina mirimu mu Kampala. Wano n'abatembeeyi abakolera ku mwalo gwe Nakivubo bavuddeyo ne beegatta ku bavubuka bano nga bagamba nti nabo omugagga Bosco yasiba akatimba ku mwala guno we baali bakolera. Tubadde tukoleramu tekibadde kibi kuba tetulina gwe tunyigiriza abatambula bayitawo bulungi naffe tuteekawo bulungi ebintu byaffe ne tukola. Tubadde tusaba kuddamu ekyo ekifo kuba tetulina gwe tunyigirizaawo nga tukolerawo. Nti omugagga yataddewo geeti ku ttaka lya KCCA ate geeti ettaka eryo lya KCCA. Tukubira minisita wa Kampala Salimu Ukulu leero najja tutama baluwa nga tukomplaininga ku wantu awo nti omugagga yateekawo n'akayumba n'ateekako nti KCCA nga byonna aba KCCA basirise. Tuyise mu makubo amalungi ag'obuntubulamu. Bategeezezza nga bayita mu mbeera ey'okusomoozebwa olw'okubulwa bw'oyo bakolera so nga ate balina amaka ag'okulabirira. Era nga batuleete bakifeesi kati twateekewa n'akalimu omusango kuludde nga tuvunaana Bosco n'abakozi b'okkuba abantu baffe naye mukyala n'akalimu omusango ogwo tonnabatwanukula bulungi kati ate bataddewo n'embeera. Kati abantu twagenda ku mugalo ng'oledde amaze omwezi mulamba nga kati ate tubadde mu COVID nga tetulina kyakulya abalala kati bavudde mu COVID bakola naye ate ffe tetulina bwe tukolera tukyalinga abali mu COVID olw'ensonga y'omugagga. Oluvannyuma akulira okuteekerateekera ekibuga mu KCCA Amoti Agaba asabye abavubuka bano n'abatembeeyi okubeera bakakamu ng'ebagonjoola ensonga zaabwe. Byasale Hakim, Salt TV, Omunnyo.